bannaffe olwalero abali mu industry y'emmere omuwendo ettundutundu lyabwe erisinga obunene si bantu nzaalwa ya Uganda kakati for advantage gye tusinga okubeera nayo eryegi tusobola okukontrolinga source eva emmere yaffe gye tugenda okuguza abantu baffe abagenda okulya ne tukompitingira ku bintu bibiri tusobola okukompitingira ku quality y'emmere omutindo omulungi then ne tukompitingira ne ku price emiwendo naye olw'okubanga ekizibu kye tusinga okuba nakyo ekyo kyekirungi kye tusinga okuba nakyo nti tusobola okukontrolinga ewava emmere ewava source nti munnabulaayo naasobola okugula ettaka ne liteekateekebwa ne lirimibwako bulungi emmere n'atandika n'agikungula najja n'akola restaurant mu kibuga wakati ng'atunda oluwombo lw'emmere eyaffe eŋŋanda oba eyaffe ze tuyita local food eyinza okuba ng'evambaliro n'aba ng'asobola okuzannya n'emiwendo nga bw'ayagala emmere asobola n'ogissa kasanvu n'esigala nga tekoze eki temusaze wabula singa masteringa value chain y'emmere nga bw'erina okukola ki okuva ku mulimi alima emmere bwe mba nnimye n'embeera n'emmotoka egaleeta amatooke n'embeera nti ne we ŋŋenda okutundira ekizimbe kya muntu wange ontegeera nga n'abalyambalina omuntu ava e Somalia omuntu ava e Buyindi tolina bw'ovuganya nange mu industry ya mmere olw'ensonga benfumbira mbamanyi ne bye baagala mbikola ki bano abasajja abatuguza bajega ne bye babatufumbira lindako ne bye batufumbira tubijja lwakuba nti twagala nnyo okugezesa ate twagala nnyo ebintu ebipya waliwo restaurant wane yali yakajja mu kibuga twasimba layini ne tukola n'akasota ne mwetololanga eggongolo naye ng'abagenda okulya ebyo mulimu n'abantu nga nze bannakyala abazaalibwa eri mu kifuufu ne bye ngenda okulya sibimanyi wabula nsimbye lwakuba ndabye eki layini so nga ate singa wabaddewo omuntu alina restaurant eyina emmere eyaffe ennungi n'alibadde oba oliawo kubanga ebintu bibiri bye bimu omuntu ali mu quick service restaurant oba atunda fast foods n'omuntu ali mu restaurant ezaffe ezitunda emmere eyaffe eya bulijjo oba local foods ffenna tetutunda mmere tutunda convenience tutunda convenience n'owebbaala atunda convenience ontegedde kakati awantu wentuula nempulirira emirembe wenkola ki wosasula n'otuula n'olya wensasula nentuula nendya naye kati fe abaddugavu oba ŋŋambe nti abannayuganda ekizibu kye tusinga okuba nakyo biri ebintu ebisatu bye nayogeddeko oyagala obeera technical person oyagala obeera entrepreneur oyagala nakubeera manager omanye ekibaawo restaurant ayagala gyetuuliramu era omwana bwe olwaliro bw'afumba emmere neetajja nga nja byekolera nga nemufumbira ayingirayo kati ekiddamu okubaawo buli lw'oyingirira obuvunaanyizibwa obutali bubwo bizinensi ekutamera ekivaamu ng'ogifuluma naye abantu abaagala okuinvestinga mu industry ya restaurant wano wakyali virgin tebannaba nakukwatawo basibirire entanda tugende abantu abaagala okuyingirira food industry nga bavudde bunaayira singa basobola okutuula wansi ne bategeera value chain y'emmere bw'etambula wano amagoba agaliwo tomooni era tobala olw'ensonga nti bannaffe batukyanolinze bukyanolinzi omanyi bagamba ebbulwa lyaki ebbulwa ly'enkoko terikuliisa oba kiki naye ate kati enjogera yakyuka ebbulwa ly'enkoko lisobola okuyiisa omuyaayu buguba nga gwe gukola ki nga gwe guliwo bannaffe abatuguza kye batuguza kye tulabako naye bannaffe kati bano lwaki balina omukisa munene balina access to the funds abali wano oba oliawo ekibakalubiriza okukola ki esente ezo zitandikirwako capital yatandikirwa naye lwakuba nti bannaffe bano ye bw'alowooza ku industry bw'alowooza ku food industry yalowooza njagala kunoonya ekizimbe Chris nga kiri mu kibuga wakati tukirongoose bulungi nnyo nteekawo restaurant n'omubuuza oyagala kufumba mmere naye ekiruubirirwa kyani gw'oyagala okuguza naga abantu awo abanaaba baliraanyeewo antu bayitaayitawo awo bagamba n'okugamba kino ekizimbe kipya kirimu zibotiki mbitirivu awo munange ojja kuba okubya ebbali okusooka olina okwebuuza bye ŋŋenda okufumba ŋŋenda bijjawa
togenda kuvuganya na muntu yeerimidde matooke kugajjambalanga n'emmotoka gwagatadde gage yiye ng'emmotoka kwatadde amatooke yiye enkoko zagenda okusala ku gundi okwo zize n'embuzi zagenda okufumbira ku restaurant zize yazirunda kati oyo tolina bw'ogenda vuganya naye era oyo tagenda compromisinga quality because of price kubanga ffe ekisinga okutumenyaamenya ne tucompromisinga quality price bw'ogenda ennakasera okunoonya ettooke nosangawo Mbalala nosangawo Mbale nosangawo ne Masaka ne bagamba Masaka weena Mbalala weesatu Mbale weebiri ng'omugamba mpa Mbale enkota 3 owaayi naku zino ebintu bibi tubyesibya kati nga tutebitambula ng'akusimbula Mbale ate gakaluba ogenda oddituusa eri okulumala okuligiragira bwoti oliteekamu engalo nga teritambula abadde akulyako gwe buli lw'ocompromisinga quality takulabula okanya jibula kibane engato kyalabika tubadde twafulumamu sibaddeemu in fact naye nga abadde Kongo Kinshasa naye nga abadde akulya ku muliraano munyanyi wange kati buli kimu mbadde Kongo negemye omwana ono kiki mu Kongo kiki anti kakati omuntu gy'amanyi omwana omuto gy'amanyi enkuba gyetonya mukkiriza ayiseewo n'aba mubanja mbadde Kongo yebula ndowooza ekibuuzo ekyo nyamba nkiddemu bulungi omulungi ku nnyondo buli kyalaba aguyita musumaali kandemu omulundi gumu omulungi ku nnyondo buli kyalaba gubeera musumaali gy'ali era abantu baffe bano beegendereza buli muntu avuga dda mu comfort zone ye kuwummula ne bwe ziba interviews zino ze mutujjako omuntu omubuuza ebibuuzo bibiri buli lwogezaako musika omutwale mu industry gy'atategeera bw'aba wabyamizannya awunzika akuzzaayo muki twagala nnyo okuconforminga to our own biases kuba gye tuba tusobola in fact yeewali emirembe kati omuntu bw'omubulira restaurant olw'okubanga ffe tetufaayo kuyiga ate bannaffe abo abazungu munnange banjawulo nabadde ntunuulira ssente eziteekebwa mu CDC gye bayita Center for Disease Control ayo yalangiridde ekigambo ekinene nti tuli mu stage for Uganda kakati nabadde ngezaako nnyo okwetegereza abantu baffe abo bateeka obuwumbi n'obuwanana bwa ssente mu research omanyi lwaki ekizibu kibeera kyangu nnyo singa obeera wakirowoozaako emyaka nga3 emabega nekikutuukako emyaka 5 nga wamala oba wafuna okumanyisibwa ontegedde bulungi nnyo kakati omuntu ayagala okuyingira restaurant omwaka emyaka 4 egijja okutandikaako tolinda ng'ekizimbe kimaze kuggwa oyina tandika kati omuntu ayagala otandika restaurant mu 2020 mwezi bw'ebeera nga ye tagetiyo ettaka oyina ddinoonya kati azimbire ddala akole ddala ekizimbe nga tasasula sigambye kunoonya ttaka ozimbeko ekizimbe otekeko restaurant okole ki njagala osooka ofuna ettaka njagala kuwa kyakulabirako oyinza ogenda mu byalo eyo n'ofuna acres tugeze nnyo oba 5 n'omanya nti half acre y'amatooke kyo kigenda kuyamba nti buli lwoba nga soose ekuli mu ngalo ekuli mu 5 soose ewava ebintu by'oguza abantu mu restaurant yo kigenda kuwa enkizo okusobola okukyajinga amagoba ag'enjawulo ku g'abanno olw'ensonga oyina bw'osobola okuzannyazannya n'emiwendo ku mitendera egy'enjawulo abantu abalegadde okumanya ekibuuzo kino okyebalama abantu babuuza nnyo ekintu kya ssente mmeka ezitandika tewaliwo ngeri yonna gy'oyinza kukigaayagaayamuko kankozesa omukisa guno nkiddemu bulungi because mu kulima tetwababuulidde omuntu atandike na ssente mmeka restaurant zino tetuli mu kuba buli omuntu atandike na ssente mmeka n'ebigwa mu kkowe eryo I think tuwunzike n'ekyo si bwe kiri okutandika ne ssente buli ssente zonna z'olina mu nsawo bw'oba ng'oli muntu eyeeteeseteese obulungi zitandika kaddemu ssente zonna z'oba olina mu nsawo bw'oba nga weeteeseteese bulungi engeri yokka ey'okutandika kutandika kubanga ow'emiliyoni 10 asobola okuba nazo n'alemerera okutandika ow'emiliyoni 5 asobola okuba nazo ne yeeteekateeka bulungi nnyo n'akola ki nabagamba ssente buli muntu gw'oyitako ayina ezizo gwe buli gw'oyitako bw'oti mutunuulire nti ayina ekiki ayina essente ezizo sigambye mukube kattayimbwa mukwata mbadiya oba musimbula nkokola wabula musalira amagezi butya bw'osobola okufuna
ettundutundu erisinga okubeera eddene ku ssente ze zayingizizza weewali akakodyo gwe bw'onaabanga mu bintu by'oteekateeka okukola oyagala kuyingirira manufacturing oyagala kuyingirira real estate naye nga tolina kizibu kye weeteeseteese kusolovinga totawaana ebya bizinensi laba birabe ebya bizinensi laba birabe nga ssaawa ya queen tetumanyi ateeka mukanda mbadde nkusaba ofune omuzungu kyayita kubanga ojja kubeera ne bizinensi area yali badde nga malaria kakati awo funayo obuweke obumire otuule wansi okkakkane kubanga mu kyasa kino kye tulimu naffe abawulira nti tuli blessed era tulina omukisa okuba nga weetuli olwaleero chansi yokka gye tusinga okubeera nayo tuli mu ggwanga erikyali mu meesi omanye ekyo kyekitegeeza Messi cheri economical political scientific siri mu byabufuzi nze Messi mu business buli kintu kyonna wano abantu abagenzeeko ebulayi ebyo bakugamba osobola okuva ewaka nga tolina yadde siringi 11 nossa amafuta mu mmotoka n'okola buli kimu nodde waka nga tolina ssente yonna gy'okutteko naye nga buli kyoyagala ozze nakyo wano mu Uganda njagala ogende nakasero ogende ne ATM card ng'ogenze gula matooke bagenda okukukwatira omuggo bakutwala entyagi so nga ate bano e Bulaaya asobola okugenda n'agula ekikwaso ky'omwana n'aswayipinga n'agula ejjirita n'aswayipinga n'agula ekikopo n'aswayipinga n'agula akamasu n'aswayipinga kati akamasu gwali e Uganda njagala ogende ku musajja aweesa obumasu omugambe siyise na cash akubuza twamulina ensambi awo mu centro nga muyita mwami byekwaso oba oli ku kitaata wange omulungi ajja kubuuza sekulanga bumasu bwa Messi ozze kujerega ozze kujerega kati otandise okumpisaamu amaaso era omugenda vaawo bubi kakati advantage gye tusinga okuba nayo tuli mu nsi ekyalimu ebintu ebirabika nga bwe byagala bali abantu abasatu be nayogeddeko entrepreneur olina kusupportinga manager wo in fact entrepreneur obuvunaanyizibwa bwo bwakukola mess manager agitereeze back technical people be baseesaamu ontegedde kakati ffe eggwanga Uganda awo we tukyali buli kintu njagala kukubira Ibra Mulanga abantu bonna abeeteefuteefu okuinvestinga e Uganda bw'obanga oli munnabulaaya ng'ebintu by'oteeseteese okukola byebiffe bakyenjeeje abasigadde wano abataasoma bye tukola omala biseera byo kubanga kakati oli Bulaaya ffe bewaleka wano abankuseere balukyolo mpale nywera muguwa tuli kasooli tulima emyaka ada 2 tetulina njawulo yonna gye tukoze mu bulamu bwaffe naawe mu kasooli mwozze aba yeeyisa bubi aba teyeeyisizza bubi kati gwokoze enjawulo ki bwe tuba nga kyetubadde tussaamu ssente bulijjo kwe tutadde entuuyo zaffe kwe tulya kwe tunywa kwe tusuubira okwambala kwe tuweerera abaana naawe muva Bulaaya bw'ozze e Uganda kati no bw'oba ozze kulima kasooli tulage nti ogenda mu mulima mu ngeri ey'enjawulo kubanga oyise emisambo eminene Amsterdam oyise emisambo eminene Amsterdam oyise emisambo eminene abantu mu Rhinelands Tennessee Valley Authority bali makasooli ali mu layini bwati nti basobola n'omukooza mashini mu Canadian Prairies ate naawe ozze wano obubuzi ffe bwe tubadde tuliisiza ku ttale ate naawe bw'olimu kakati kiki ddala wembuuliza ffe kye twagala okukola ki twagala kuzimba ggwanga Uganda kulijja ku mutendera kweriri oba twagala tu maintaining status quo kakati mmaliriza bwenti era ndowooza bino bye bigambo byange ebisemba gye bali mu 2021 baganda bange abali mu diaspora be tuyita ba smart diaspora investors baabano wano bano bennyini betwambadde naali agadde mutuule wansi nga tetunaba ku investinga back into our country eggwanga lyaffe Uganda ddungi nnyo tunoonye ebintu bino engeri ey'enjawulo gye tusobola okubikolamu era nze njagala kubakubiririza era nkyabayita teriyo kya muwendo kyonna kye muyinza kutuwa okuggyako okukomyawo essente zaffe komyawo essente ezammwe si zaffe komyawo ssente zammwe nezikulaakulanya ensi yammwe ettofaali lye munaaba mutuwadde mu kiseera ekyo lijja kubeera ddene nnyo so nga ate era neebaliza ddala wamu abantu abasobodde okuvaayo waliwo
video eyo gye twakola ey'emabega part 1 yeeno abantu baviiriddeyo ddala mu bungi ne bagamba nedda Chris bulijjo ekintu kye tubadde tetusaako birowoozo babadde abantu betubadde tetufaayo nnyo bulijjo betutasaako birowoozo abantu abamanyi ebintu bebikola ki bwe bikola n'olw'ensonga eyo manufacturing agroprocessing then machineries then okuweesa restaurants logistics ne mu transport omwo mwonna mukyalimu chances nnene era zikyali nnyingi naye kyenze kyensaba baganda baffe bano ebintu byaffe bino tubikole mu ngeri ey'enjawulo nze olwaleero Ibra singa nkola ekintu omuntu eyasigala eka ataagenzeeko yadde okubigumizibwako kyali mu kukola mbeera sirina njawulo gye nkoze wano mbeera neesize kye tuyita blind faith nti ndi mu kusabirira Katonda nnyambe nfune mu kasooli wadde nga nange nkimanyi nti byensimbye tebisobola kunzijja kumutendera kwendi kuntwala ku mulala so mbagaliza omwaka omujja ogujjudde essanyu ogujjudde emirembe tusokene Christmas bagalize Christmas okusoka bagaliza Christmas ennungi baganda baffe naddala abali mu nzikiriza ya Kristo Christmas ey'emirembe ey'essanyu ate era neebaza nnyo abo bonna abasazewo ne batuwagira okusobola okulaba ng'omulimu guno gutambula mbagamba nti mu kitundu ekyokubiri nga tukomyewo inshallah oba oliawo omutonzi nga akkiriza tugenda kubeera ne project y'oluzungu ey'olulimi olungereza inshallah then tugenda kubeera ne segments ndowooza ze twaliise ziri practical hands on okulagira ddala abantu ddala bintu ky'omuntu by'asobola okukola mu ngeri ey'enjawulo n'ayawukana ku balala ebintu ebyo bwe tunaaba tubitaddeko essira nkukakasa nga 221 tagenda kukoleka kyekimu mbakubiriza era mbasaba temulekeraawo okussa essente mu kumanya teriyo kya muwendo kyonna kisinga kumanya era kisinga magezi omukama abampeere kye munjagaliza ansabira obulungi omukama akumpeera obulungi bye munjagaliza bye mbaagaliza omwaka omujja omulungi omukama abankuumi. Thank you so much. Tugenda kubanga tusuka olunaku olwaleero bati munganye nebaza abantu bano wammanga Kansuso njagala kwebaza kampani ya Caplog Financial Consult yebale kututeekamu ssente okuva gye twatandikira ddala okutuukira ddala bwe tutuusa olunaku olwaleero. Njagala kwebaza kampani ya Logical Motivators yebale kubanga etufandinga okusponsoringa our works. Abantu bano ab'enjawulo basponsoringa works zaffe zino batuyamba okulaba nga tufeffetta ebintu byatuusaako. Waliwo okwemulugunya okubeera mu banywanyi bange nti obulango buyitiridde which is true and right. Kiringa keera ku makya olina akugamba ossa nnyo omukka Katonda agutwale kwolwo tolidde angulu guno obulango gwe mukka gwaffe gwe musaayi gwaffe. So kiba kya buli azaamaanya omuntu yenna okuvaayo n'ogamba nti obulango bungi obeera weeyisa bubi nnyo naye nga weeyisa bubi mu butamanya. So kirekere, nsaba baganda bange kirekere kikome. Ne bannaffe bano ndowooza abakozesa olulimi oluvoola zino zetuwa zibeera opinions. Naye abavoola bano abadde banogedde akadagala abavoola akagamba nti abavoola mu ddakiika emu Ibra nzikiriza mbagambe bwe nti tegenda weera ddakiika abatuvoola zino zibeera opinions zange nga nze omuntu era nzikiriza bulungi nnyo by the way nti eri abatakkiriziganya na byenjogera. Omuzungu agamba opinions are like what? Sikamanyi bwe kagwa zibanga nnyindo buli omu alina eyiye bwe yakula. Zino opinions zange ng'omuntu ate si za Ibra wabula zange era mmanyi bulungi nnyo nti eri abantu abatakkiriziganya nange wabula ate nze bwe mbeera sikkirizganyiza naawe tekinzikiriza ku level ya wansi kutuuka kujjirayo bigambo bisongovu nkuyiseemu amaaso olw'okuba tokkiriziganyiza nze nzikiriza. Tusobola okukozesa amakubo mangi okutta emmese osobola oggijjirayo emmundu nsobola okuleeta embazzi omulala n'akwata ensuuluulu bakozesa ebitabo ennaku zino mbwebeeranga egenda okusoma ABCD naye komaawo kaakati abaana abali simaati bagamba nti obutabo obukwate obutabo emmese ze busoma emmese bwejja okusoma akatabo ng'ekabaka naye tekitegeeza nti omuntu akozeseza different opinions oba bwe tutakkanya mu ndowooza. Nze bino byenjogera byange nga nze omuntu biri best ku experience yange ne research gwokola ne research gwokoze. I know awo nkumanyi omuntu atakkiriziganyiza nange obeera wekkiriza ne weetuusa ku ddaala lya wansi nnyo okutuuka okuvaamu ebigambo ebikaawo ebivoola ebivuma era ebimalamu ebinzijamu kwegamba n'otuuka ku level enzikakkanya
enfu naye ate munnange ekiriwo kiri nti sisobola kukkirira kutuuka ku level eyo. Kaakati abantu abakozesa obubaka obuvvoola nze obubaka bwange buli simple gye muli. Keera genda ku intaneti we recording yogera gwe byoyagala ensi okuwulira mu butuufu byabwo biteekeyo. Bw'oba tekikulemye we recording weereza mikwano gyo ne banywanyi bo obagambe nti okusinziira ku Chris ne Ibra kye baayogedde bannange ekituufu kye kino we recording. Abantu abataafunanga kukkaanya na TV na radio Facebook bwe yajja beekolera zi Facebook live nga tera abakubye ku mukono. Ensi yafuuka nsi eri free. It's a free world. Eno mmere ya lumbe. Thank you. N'ataakaaba okulya omusangalya. So tukendeeze nnyo okuvvoola kukendeeza emikisa gyaffe era ne Katonda abeera munyiivu. Naye lwakuba kibeera kyogera nnyo actually ekyo kyolaba kyabaawandiise kiba tekiri wange. Kidivayiringa kikyali. Ye mwennyini ekyo kyaba ataddeko kye kibeera kwegamba kimubeera munda ate tasobola kukkakkana okugyako ng'akifulumizza.